Katikkiro wa Buganda tukubira omulanga okujjako ng'oli mu kateni nga kino ekintu okirinamu omukono era ng'olina kyokimanyiiko. Ayishuwa guno omulembe mwerufu ku bantu enkaba gye bakaba olwa Buganda Land Board, ku bantu enjagayaga gye bayagayaga, abantu betamiddwa tribe yaabwe ey'Obuganda, abantu beegobye. Kwabere many peoples abakaba ku Buganda Land Board. Buganda Land Board yaani era ani agikulira okujjako nga Katikkiro ekintu kino alina kyakimanyiko naye ng'ali mu kateni. Anti Katikkiro bujja tugamba obwerufu era yabwogera Tiamisi Kigundu mu ngeri oba endala yandibadde asirika lero sobola kusirika kukwata ttaka nga tosize Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ekibi. Ffe tuli beetegefu nnyo okulwanira Ssaabasajja Kabaka waffe kubanga waaligwa we tuligwa. Tuli beetegefu okulwanyisa abo abali olwomya bamwetoolodde nga basiga obulimba nga baagala omwawulako abantu. Tiamisi Kigundu tannawaabira ku Ssaabasajja Kabaka. Tugenda kulwana ng'Abaganda, tugenda kulwana paka Kabaka tunamuggyako abamwetoolodde abantu abakyamu. Omuyisita Kizito Bashiri y'omu ku baasayiningira Tiamisi Kigundu ettaka ebyapa ebyo byayina. Waliwo omuyindi agaba obuwumbi n'obuwumbi ku ttaka lya Am. Basavayo baagenda ku ttaka ekigo bambala emyezi 3 miramba nga basavayinga ettaka ne bakizuula bulungi nti ettaka lya Tiamisi Kigundu lyetongodde lya Free Olodi terituula ku Mailo Land. Buliza nti omuganda waba akuba alya muganda munne olwo wanatuuka kumulugwala. Ffe tuli beetegefu okulwanira Ssaabasajja Kabaka okugyayo bwerufu n'okumuggyako bano abantu. Tomanyi nnaku bantu gye bayina, abantu bayina ennaku ku mitima etasobola kubavaako olw'ettaka. Mukama waffe Katikkiro wa Buganda kitaffe obwerufu wano buli luddawa ng'Aminsa alina ebyapa bye. Mmwe kennyini mukkiriza nti ebyapa weebiri. Osanga ensonga za Buganda nga ziri ku Tiamisi Kigundu, omwana ow'enkima, muzzukulu wa Mugema. Tuba tukunamye ne tubale mukono ne tukongojja. Obulamu bwebwe inshallah twebaza Allah tuli balamu atukuume nga tuli balamu. Kitiibwa kya Mukama. Obutabo okusoma tekukoma ate n'okuyiga tekukoma. Ebisomoza mu nsi bingi n'ebituyita mu challenges nyingi tulina okwesigama ku kuyiga n'okusoma okufumitiza nsonga ya bwongo. Tulina okwesigama ku kufumitiza ne mu kusoma. Abantu bangi basomye abalina degree anoonya, abalina diploma anoonya degree, abalala banoonya degree, banoonya masters. Kwegamba nti olaba nti okusoma tekukoma n'ebituchallenginga mu nsi bingi tulina okwekuumira mu kufumintiriza ne mu kumanya. Batugamba akatabo osoma ka muntu omu yekka. Obutabo nsoma bungi naye nsoma akakangasa. Nsobola okusoma akamu naye nga kekangasa nga kekangattako. Tekyenneetagisa kusoma bitabo bingi nga tebigenda kungattako oba kungasa. Success and fair based on reason and reality. Obuwanguzi n'okwemera nga beesigama ku mazima n'okufumintiriza. Biseera ebisinga abantu abamu balemeddwa okufumintiriza. Oyinza okulaba nga ofunye okusomoozebwa. Osobola okukeera ku makya n'okuba omuntu oluyi n'akutwala mu kooti. Kooti nekusala omusango ne bagala sasula obukadde 15 oba 2 oba 3. Osobola okukeera ku makya n'osindika busindisi muntu oba n'omusonga munnagwa wansi n'akala. Eyo case, murder case. Osobola okukeera ku makya n'oyomba n'ogagwe full figure nja kutta ngenda kufumita ebiso. Eyo case. So ebyo byonna bw'oba osoma ku butabo nga weesigama ku kufumintiriza osobola okumanya nti nno wemba nfumintiriza nina okufuna wenkoma. Omanyi tulina obuzibu okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera ate si kwabuwaze ate endala problem tamanyi nti tamanyi. That is a big problem. Ekyo si kyakufumintiriza ate era nakugamba nti tamanyi nti tamanyi ate obutategeera si musango nti nno si kyateeka nti buli muntu ategeera ate era n'obusirusiru si kyakufumintiriza kyabwewussa. So tosobola kugana muntu kwewussa oba okwesiriwaza n'okwewunza nga ye abadde asazeewo yeewusse bw'atyo. N'olwekyo njagala okugaba muganda wange nze nsoma ebyo ebingattako oba ebinzimba. Bwe namanya nti okufumintiriza kintu kya muwendo eri obulamu bw'omuntu abamu twesibidde mu buddu bw'endooza lwa butafumintiriza. Akatabo kano kannyongeddeko nnyo value, kampadde ebyokukola bingi. Essaawa ya leero nkozesa abaana abalina masters, abalina degrees. Obamanyi? Tobamanyi kuba ggwe wange tobamanyi? Nga balipootinga wa boss. Nga balipootinga wa boss. So ebyo byonna byesigama ku kufumintiriza. N'olwekyo nti bw'ofumintiriza ensi ekwanguyira bintu bingi bikwanguyira. Osobola okumanya kiki ennyinza okuleka okukola ekitagattako nakyo ekigattako kye nsobola okukola ekintwala mu maaso. Wategedde ebyaguddewo ebitya omugaggawo Tiamisi Kigundu yawaabidde Kabaka. Ekyo kikyamu
kitya njagala okutuusa omukisa okulimbulula abantu abali ku social media n'okulimbulula abo be balimba nti omugagga Miss Kigundu yavaayo n'awaabira Ssaabasajja Kabaka. That is wrong. A long mistake. A long statement. Njagala otegeeza bannayuganda mwenna abatulaba nti Obuganda abantu abakola Buganda yeffe bafuulu figa Bakigundu ffe tukola Buganda. Era bwe tutali maybe ne Buganda eyinza okuba nga teriiwo lwa nsonga nti mwalabako byali ebize bibeerawo nti Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabaŋŋanguka twasigalawo ffe Abaganda nga tukumaakuma Obuganda paka lwe yakomawo n'atusisinkana ne tujjula essanyu. So tubeera basanyufu nnyo nga tulaye ku Ssaabasajja Kabaka waffe, tubeera basanyufu nnyo nga tukolera wamu ne Ssaabasajja Kabaka waffe kuba tugamba okukola n'omulembe omutebi, tubeera beeruufu nnyo gy'ali era tubeera bagundiivu nnyo nga tumulaba mwali. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale tuwoligwa we tuligwa, tuli beetefutefu okulwana n'abo okufaafagana n'abo abaagala okwonoona erinnya lyo nga beerimbika mu Buganda nga buli kye bakola bajjayo ekifaananyi kyo. Kubanga gwe omuntu omu alimba abantu oba akakutu ak'omuntu omu kavuddeyo okulimba abantu nga koolesa propaganda nga kagamba nti Ssaabasajja Kabaka yawawaabiddwa Miss Kigundu. Musobola okuvaayo ne mutulaga ku mpapula ze basaavinze Ssaabasajja Kabaka ne muziteeka ku social media, kubanga omuntu oba muwawaabira bamusaavinga. I think oba mutwala mu kkooti bajja ne bakusaavinga. Are you sure? Do you have that paper? Musobola ozitulagako nti Ssaabasajja Kabaka bamusaavinze empapula zizino? So n'olwekyo muzze mulaba ebintu bingi njagala okugereza. Ffe tukuze wano nga tumanyi nti DDM ya Ssaabasajja Kabaka oba emikutu egimu egyo emirere tujja Ssaabasajja Kabaka, naye kinajjukirwa nti nno omwami omu omugagga yamala kufa. I think ye Kizito. Do you remember that guy? Sebaana Kizito. I remember. Sebaana Kizito. Ne batugamba nti ate yabadde nannyini omukutu ogumu ogwo ogw'amaanyi oguyitibwa ogwa Buganda. Era yabadde asinzaamu seyazi. Mukimanyi bulungi nnyo wano waliwo ebivulu ebitegekebwa ne bagamba nti ebivulu bya Ssaabasajja Kabaka asimye, era Baganda ffena twambala embugo ne twambala ekutiya ne tugenda. Kabaka asimye kulabikako ffena tugende. Naye ogenda okuwunzika nga Ssaabasajja Kabaka talina kivulu kyakimanyiiko, kyabadde kyamutegesi yamugulira kanzu n'amuyitanga just like ng'omugenyi omukulu okujja mu kivulu ekyo. Kwegamba nti ebintu bingi ebiza bitusomooza mu ngeri emu oba endala bwe bityo. Na guno we guli abantu bangi bavuddeyo ne bateekawo obulimba naye nga bakulembeza kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka waffe. Ffe tuli beetegefu nnyo okulwanira Ssaabasajja Kabaka waffe kubanga waaligwa we tuligwa. Tuli beetegefu okulwanyisa abo abali olwomi abamwetoolodde nga basiga obulimba nga baagala omwawulako abantu. Ye abange kambuuze, Buganda nga Buganda erina Bakigundu bameka? Kuba osobola okwetoolola mu Buganda yonna nga Bakigundu bameka abalimu? Abantu nga Ajja Miss Kigundu, abazitoba nga Miss Kigundu, abagabi nga Miss Kigundu, oba bayina enkizo nga Miss Kigundu, Buganda erina Bakigundu bameka? Singa olaba Kigundu azoganyizibwa bw'atyo ng'anyigirizibwa bw'atyo, gwe munnange gwe ali eyo mukazi wattu oba musajja wattu olowooza gwe n'obeerawo otya? So mu ngeri emu oba endala njagala okubategeeza bannayuganda abatulabira ku mikutu ku mitimbagano nti Miss Kigundu tannawaabira ku Ssaabasajja Kabaka, era Miss Kigundu talina muntu gwe yali awawaabidde. Njagala okulambulula ensonga zino, njagala nga sinnaba kubagamba nti kyabaddewo kitya. Mwenna muzze mulaba ebintu bya Miss Kigundu ne Buganda Land Board ebikwatagana ku ttaka ly'Ekigo, era mwajja nga mubiraba. Basooka ne bavoola Miss Kigundu nga baagala okuswazaswaza erinnya lye nga bagamba nti talinaayo ttaka, ne bagamba mpozi nga ettaka ly'alina liri mu mazzi, ng'ebyapa by'alina biri mu mazzi, ate nga amazzi mukimanyi bungi tegaba na byapa. Miss n'asirika n'agamba ng'omuntu omukenkufu omuyigirize ate Omuganda kintu wekikwata ku Buganda osooka n'oguminkiza n'osirika n'ogamba mbeera ki eno endeero etwevudde luddawa. Era ne baddamu ekintu kyekimu, tulina obuzibu nti propaganda buli lwatambula naddala nga bamukwesemu ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka osooka n'osirika. Kati ffe nga omuntu ng'omugundiivu afumintiriza osooka kufumintiriza n'ogamba naye Ssaabasajja Kabaka singa kituufu ddala kinaakirimu kyandibadde bwe kiti ne bwe kiti, naye lwaki bamulimbikamu, lwaki bamuwaayiriza? Okiwulira muganda wange? Miss Kigundu yavaayo
yake nyinyi ne yesitula n'agenda Mmengo n'agamba n'agenda alabe nsonga z'ettaka asisinkane abamutuwala kubanga wano mu Buganda abantu betusasinza okwebitiibwa ye Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda bwe tumulengerako mazima tulabye ddala nti tulaba ki kabaka waffe ekifaananyi kyaffe atambula mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ebweru. Amisi bwe yagenda Mmengo n'atuukayo mu Buganda Land Board ne bamugamba nti bamutegeeza ku kintu ky'ettaka naye ne bamutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka maybe bwe bamutegeeza ku kintu ky'ettaka baateekawo era ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Amisi n'agamba era yavaayo n'ayogera lwatu n'agamba nze Ssaabasajja Kabaka wabanga ate kabaka wange nze ani Kiggundu ettaka lino nditadde mulirira lwa Ssaabasajja Kabaka wange n'ate ettaka n'alivaako aba akyali awo akakutu akamu akasiga propaganda ne kavaayo ne kagamba nti ate ne kawandiikira minisitule ya landi nga kasaba basazeemu ebyapa bya Amisi Kiggundu. Soko tuzeeke Mayiga Katonda. Obuganda bwasooka ne bugamba ettaka liriiyo liri ku mazzi. Bwe bali nnyo. Bali basazaamu. Era mwenna mwakiraba. Kakati baba bali basazaamu ki I don't know. Era gwe omuntu andaba eyo basobola okusazaamu ekintu ekitaliiwo. Era bali basazaamu ki. Kyetwebuuza. Kakati bo baavaayo ne bawandiikira Minister of Land. Ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ku ttaka for the final answer ebeera mu Minister of Land oba kooti. Bwe bawandiikira Minister of Land esazeemu ebyapa bya am. Naye nga yonna sinaba kutuusaayo njagala nkuzzeeko emabega katono nti omuntu yenna kubajja kumbuza amu yafuna ate ebyapa era amu yabijjawa era gwe Munnayuganda ndaba kyekibuzo kye yeebuuza njagala okutegeeza gwe muganda wange ndaba nti ettaka tulina ettaka mu Uganda oba mu nsi yonna nga eggwanga Uganda lya bika bya mirundi mingi bikanga 5 oba 4 oba 6 tulina ettaka ly'ojja okuyita free old. Free old libeera ettaka lya bwannannyini. No, libeera lya bwannannyini. Ne tuba n'ettaka lye bayita Mayiland. Mayiland libeera lya balandlords. Mena balina ettaka lya Mayiro. Ne tuba n'ettaka lye bayita erya liizi. Ettaka lya liizi libeerako kiseera buseera. Ne tuba n'ettaka lye bayita customed. Customed ettaka ly'obwa Buganda. Obuganda libulina, Obwakabaka bwa Busoga libulina, Obwatolo libulina, Obwakabaka bwa Bugwere libulina, Obwakabaka bw'Omumbere libulina, buli Bwakabaka lirina ettaka eryo lye bayita customed. Ettaka eryo lyateesebwako mu 1900 eyo kyende enteesaganya ezaaliwo ne balitematema era abantu ne bafuna ettaka eryo. Amisi Kiggundu ali ku ttaka lya Free Old. Ekyapa kya Free Old tekituula ku Mayiland. Never. Never. Tebakikulimbanga nti waliwo ekyapa kya Free Old ekituula ku Mayiland. Ne boogenda mu byapa ne boogenda luddawa. Kati gwajja okumbuza nti Amisi Kiggundu yajjawo ebyapa njagala nkunnyonnyole gwe muganda wange ndaba nti omuntu yenna kasita ovaayo ng'osobola ng'olina enkizo era ng'olaba osobola okukulaakulanya ebintu kubanga wabeerawo ettaka erya gavumenti lyebasobola erigambibwa nti tuliwe ba investors balikulaakulanye emitendera gy'ettaka. Abantu abasinga bali tebamanyi mitendera gya ttaka nga bo ettaka erisinga okubeerako abantu ly'ettaka lya Free Old n'erya Mayiland abantu lye bamanyi era lye lisinga okubeerako abantu. Naye gwe ndaba njagala okutegeeza nti ettaka lino era Amisi Kiggundu bwe yafuna ebyapa okeera ku makya n'ogenda ku district n'ogenda ku division n'ogenda ku zone oba n'ogenda ku gombolola. Yes, bwe wetololayo n'ofuna emikono emigundiivu. Emikono gyo gyonna bw'omala okugifuna basayininga ne bakkiriza ne bakuwa ettaka. Bwe bakuwa ettaka lifuuka erya Free Old ne lifuuka ery'obwannannyini. Oba you understand? Nti ogenda ku district n'ogenda oyinayo ku muntu gw'omanyi kwa bonna gy'omenye gye yagenda. Exactly, kubanga era essaawa ya leero omuntu asumbwa ajja Amisi Kiggundu y'omu ye DSS w'ettaka lino, ye DSS w'e Wakiso, ye DSS w'e Nakaseke, ye DSS y'omu yatula ku landizi. Tekikirizibwa era neewuunya Betty simanyi lwaki tannaba kufolowinga nsonga eno kubanga teri muntu omu ng'okola mu bifo bina
gwe DSS we Nakaseke district surveyor we Wakiso district surveyor wa lands nga ne mu ba surveyors gwe omukulu alimu omwami Kizito Bashiri omwista Kizito Bashiri y'omu ku basayiningira Amis Kigundu ettaka ebyapa ebyo byayina nga nabimusayiningira nabimuwa sijja kwogera kukugula wano olw'ensonga nti njagala okutegeeza nti abantu bangi babajjako ssente omuntu asobola okujja n'agamba nti valiwa abaze ettaka lya obuwumbi 8 naye bubadde 45 naye engeri gya surveillance mweyo obuwumbi 8 olwa lukaaga kati omuntu asobola kukkiriza ssente ze kufa wezityo kubanga gwe omugambi kubanga nkunyonyodde nti ajja Amis Kigundu ebyapa byayina omukulu mwami Kizito Bashiri y'omu ku babisayiningako ku district ye Wakiso era kwegiri direct nga ye kennyini y'omu ku bamusayiningira ku byapa byayina era essaawa ya leero y'omu ku bamusumbuwa abagenda mu Ministry of Land basazeemu ebyapa bya Amis Kigundu kyesimanyi kyenjaga tumanye nti mwami Kizito Bashiri tuvaayo tunyonyole ku luli wasayininga kuki era wasayininga otya era omukono gwo gwajjako gute bagufoji nga bakukwata bukwasi yo wange gwasomera muntu olwamama wasomesebwa Katonda yo wange gwasoma kyenkana kyakola mu bifo ebina ng'abaana b'abantu basome bali wano batamba tebalina mirimu gwakola mu bifo ebina oli wa kala nabaki era gwe oli wa green oli wa papo ba wakakobe so ebintu nga ebyo biza binyigiza bannayuganda naye tuvuddeyo kwagala tubitangaze bannayuganda nga tetuyita mu kuvoola oba mu kuvumirira omuntu amanye ekituufu nti Amisi yafuna ate ebyapa kubanga kyekibuuzo kibuuzibwa omuntu ali eyandaba nti Amis Kigundu yajjawo ebyapa gwe munnayuganda ndaba Amis Kigundu yagenda ku district e Wakiso n'agenda ku division n'agenda ku zone n'agenda ne ku Gombolola kuba kanjite Gombolola n'afuna emikono gyonna nga mu mikono gyonna mwe gye yafuna mwe mwalina ogwa mwami Kizito Bashiri ng'agusayininzeko era ng'amukkiriza nti muganda wange tukuwadde obwannannyini ku ttaka obwa Free Road kwata ebyapa byo tambula genda essaawa ya leero yamusumbuwa nkujjukiza era nkuddamu nti basooka ne batyobola Amis Kigundu ne bagamba talina ttaka liri mu mazzi ettaka lempozi nga liri mu mazzi abange bwe mwabadde mugenda ba minisita basazeemu ebyapa bya Amis Kigundu basazaamu ate kiki kye mwagamba kubanga mwe mwawandikidde Ministry of Land esazeemu ebyapa bya Amis Kigundu kubanga wano mu Uganda ekintu ekisembayo ye Ministry of Land ne kooti babadde mwawandise basazeemu ekitaliiwo bawandise basazeemu bbanga yabange basazaamu ekitaliiwo kati mu byonna Amis Kigundu mu kuvaayo okwekubira enduulu n'agenda mu kooti Ministry of Land yamuyita nemugamba nti batuwandikire tusazeemu ebyapa byo kwate basobola kumala gasazaamu nga tebakubuulidde n'agamba ate lwaki basazaamu ebyapa byange nga ate babimpa weebiri biri mu bwenkanya nkuzaako emabega katono Amis Kigundu bw'agenda Emmengo baamusaba nga bagamba nti ettaka liri mu mazzi baamugamba nti Amis eta miliyoni 35 naffe twete baali baagala ba surveyors nga baagala kuddamu bakole buto surveyors nga bagamba bwe baamala amu bw'agenda Emmengo n'ebyapa bye ab'Emmengo bagamba nti waliwo akatundutundu olwavudde ku ky'amazzi bazze bagamba nti kuliko akatundutundu akatuula ku ttaka lyaki lirabise naye kuliko akatundutundu akatuula ku mayiro kuki ku ttaka lya Buganda nenagamba ate wali buzibu tugende tuwerule ettaka tudde muki mu bwenkanya amu ne bamugamba ita miliyoni 35 nabo ne bakwata miliyoni 35 bo bennyini be balonda ba surveyor jukira nti Kizito Bashiri y'omu ku ba surveyors abakulu abasooka mu Land nakati y'omu ku bakulu ba surveyors era y'omu ku baagenderako nkugambye nti njagala nkootinge bulungi gwandaba Amis Kigundu babala okugamba nti ettaka liri mu mazzi avaayo agenda Emmengo nga Emmengo bamugamba nti ku ttaka n'ebyapa bye yagenda na byapa ng'era kuliko emikono gya Kizito Bashiri bw'agenda n'ebyapa nga bamugamba kuliko akatundutundu akatudde ku ki ke twagalako nga Amis agamba no problem nga bamugamba naye kye tuba tukola tugende mu kwerula nga bamugamba ayita miliyoni 35 naffe tuleta 35 tufune ba surveyors ye nga akwata miliyoni 35 ng'azibawa nga bafuna ba surveyors nga bagenda ku ttaka bwe bagenda ku ttaka ebyavaayo nga biraga nti Amis Kigundu ettaka lye lyetongodde bulambalamba teririiko wadde akatundutundu akagweno kulyani kulya Buganda
era bo benyini basayiningako bonyine emikono gyabwe era ne bamudiza report ne bagitwala ne ku district nga balaga nti Amisi Kigundu ettaka lyetongodde terina we ligwa terina we yimirira bwe bamala okulaba nga ettaka la Amisi Kigundu lyetongodde era basaveyas bamaze okusayiningako amanye ettaka teririmba tebakulimba nti ettaka lirimba kubanga njagala gwe muganda wange okukutegeeza gwali wanandaba ojaga nti Amisi Kigundu omusajja omugagga kuba nalayeko bano babizonto era kyennaku nnyo kyennamiza okulaba omusajja omukulu nga bakuyita zonto mbusaaba zonto simanyi saaba nyonyo simanyi omwana wo nga bamubuuza ku ssomero tatawe yani nti yesaaba zonto mukazi nga mugamba nti laba mukazi wa zonto baavudde ne bagamba nti omusajja mugagga nnyo alibedde ku ttaka oli mugagga kiggwe njagala okwanukula muganda wange namwenna balina endowooza ngaeyo eyabibizonto kubanga bali bo mbalaba nga bazonto yes era kye bayogedde njagala obbategeeza mmwe babizonto mwenna abali mulenji eyo nakugambye ekyobutategeera si kyabuwaze naye si kyabuntu kyabugwenyufu si kyakwenyumirizaamu so njagala okutegeeza gwe muganda wange ndaba emabegako awo ebbanga likyalina tono nnyo waliwo omusajja avaayo n'aclaiminga mu ettaka lya president Museveni lirina akatundutundu ewuwe yes president w'eggwanga his excellence eyo nowange Museveni omuto no njogera ku his excellence ku ttaka ly'ekisozi era byaliko mu mawulire ne bibeerako mu ministry ya Nabakooba yes ne bagenda ne basurveyors ne basaveyinga ne bikoma eyo gye tubyakoma era ndowooza omusajja baba bafuna obwenkanyo baba kubanga basurveyors basaveyinga balaga ekituufu nga balaga ekituufu ettaka lya muzeeyi nga lyetongodde so kati ayogera ku Amisi Kigundu ekyo mbadde nyikuwa kyakulabirako toba president w'eggwanga his excellence ettaka lye lyafuna okusoomoozebwa oli n'aclaiminga n'agamba nti ettaka lya katundutundu katuddewa kati gwe ayogera ku Amisi ategeera nga babizonto atafumintiriza mu njogerayo mbadde nkuwa just examples nti ettaka olaba batuuka ku president wa ggwanga what about Amisi Kigundu so ekyali kyenjagala obbategeeza mwenna abalina endowooza eyabo abayita ababizonto omanye abo bazonto era basigala bazonto njagala okubategeeza nti ekintu kyo njagala mukiteeke mu mutima gwammwe era mukimanye bulungi naawe atuddeawo weebuuze nti Amisi Kigundu ebbanga lyamaze mu Buganda ebizimbe byayina mu Buganda mu Uganda ebweru w'eggwanga California luddawa yonna kuba ojagenda kugogwa mugogolingeko oyagala kuŋŋamba nti tamanyi procedure gy'oyitamu kufuna ttaka lya Buganda kulizimbako bakulikolerako abeera amanyi era kyensuubira nti ne ku bizimbe byayina kuteekwa kubanga kuliko ekimu oba maybe kuba balina ebizimbe bingi ekiri ku ttaka lya Buganda nga protocol amanyi ne procedure gwayitamu okufuna ettaka lya Buganda okulikozesa kino kyekyandimwesa okugenda mu kkooti oba okukayana you know you understand gwali eweebuuze just you ask yourself oweddemu nti kino kyekyandimwesa okugenda mu kkooti oba okukayana oba okuvaayo ku byonna byalabye ne byayiseemu tamanyi protocol oba procedure gy'oyitamu kukozesa ttaka lya Buganda oba talikozesangako so saagala mwono ne mannya g'abantu nakulimbalimba kusiga bukyayi mu bantu you understand basaveya bagenda ku ttaka ekigo bambala emyezi 3 miramba nga basaveyinga ettaka ne bakizuula bulungi nti ettaka lya Amisi Kigundu lyetongodde lya free olodi terituula ku Mailoland era ne bakomyawo lipooti amu ne bamuwa Buganda ne bagiwa n'abala ne babawa bekikwatako ne ku district nga kyeyoleka lwatu ettaka lya amu lirambalamba era amu n'asalawo n'okutandika oddikozesa kati amu yafuna okusoomozebwa njagala kigambe bannayuganda amu ayagala kuzimbawo golf course era ayina ebintu byayagala okuleeta ebikwatagana ebyongerako etitumu mu nsi yaffe n'okuwa abavubuka emirimu nga muze mulaba nti azimba ebintu ebiwa abavubuka emirimu opportunity nyingi nnyo zayongera ku ggwanga laffe in fact wemba njogera ku bainvestor kati betulina mu ggwanga njogera ku amu asobodde okuva nazimba ekisaawe nga munnayuganda omu nga takizimbye mu gavumenti nga tayambiddwako ki n'abakozi bayina amu ayina abakozi abasukka mu 10 mu mutwalo nga abakozi bukozi gwokozesa bameka so twetaaga abantu ngabo mu nsi yaffe nawano kyekimu kyayagala oteekawo nti ayagala teekawo ekintu ekyinvestinga abantu abangi okubawa emirimu mu kwagala kiteekawo omuyindi yasalawo yadduka n'agamba nti ayagalawo era olutalo lwonna lwonna oluriwo waliwo omuyindi agaba obuwumbi n'obuwumbi ku ttaka lya amu bo kye bataagala kugamba amu mu lwatu wabula baagala okumusindikiza bamuwe ewalala
ate nga ayina ebyapa ettaka alina mu bulambulukufu bwe munnayuganda tabadde takimanyi kino kyoba omanya omuyindi ayagala kugaziwa kola saveya naawe genda okola erisaaki yo olabe ayagala okugaziwa yani nze nkomyawo naye omuyindi ayagala kugaziwa alabawo opportunities endala ezigaziwa ate ng'agazira ku ttaka lya amu mweyetoololya bw'ati ate ne amu agamba nange ettaka lyange nalifunamu obulambulukufu njagala kukorawo ne pulaani zange ndikubidde pulaani emyaka mukaaga mulamba nga ndowooza kigendawo mmaze okutuuka ku end of ekigendawo nkiteekewo ate onjiikiriza mu bulamu bwaffe tuyige okwekkiririzaamu ate n'okulemera ku mazima ze nebaza omugagga Miss Kiggundu okuva na standing strong omanyi Miss Kiggundu ayambye abantu bameka omanyi bameka abakazi ababbibwa tukuza tulaba nga abakazi bannakazadde b'eggwanga tebagobebwa ku ttaka tukuza amalaalo tebagasengula essaawa ya leero osanga amalaalo ge basengula lunaku basengula amalaalo okusengula layisi nnyo bajja bafuna n'omunono azingulula abafuna abaziika kati projekiti namba ziri awo gwafuuka mulimu era nze nkubira gavumenti Mulanga singa Buganda Land Board egana okwetereza eveewo naye ojja kulaba abantu abakola pate n'abakuma ennyimbe za Buganda Land Board abantu bagenda kwesiba ebisenso beera oluguudo olwo lwa Buganda Land Board tomanyi bantu balina maziga ku mitima abantu basaye tribe zaabwe bakyayo obwakabaka for nothing kubanga buli gwe bagala okubba basigawo ekifaananyi kya kabaka osanga omukazi amaze tukutaka emyaka 8 ayinako abazzukulu ayinako amalaalo amazeeko emyaka 8 myaka 6 akadde takyalina kiddako n'omugamba nti wano kabaka asiimye kakati tugenda kutwala eyo kabula soke wano ne baguzaawo omukyayina ne baguzaawo omuyindi ne baguzaawo omuntu omulala yenna gwe ne bakusengula ku ttaka kubanga omuntu alabewo opportunity omugagga alabewo opportunity ne basengula n'amalaalo go twakwa basengula amalaalo mu Buganda ne musengula amalaalo basajja mmwe ekibonyabonya abantu bonna kiri ekintu kimu kiri mu Buganda Land Board tusaba bakisita Bashiri batereze Buganda Land Board as simple as that gwobanga gwe wasayininga ku kyapa kya amu lwaki esala zonsumbuwa amu iwe tujja ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka wasayininga ku ki Muganda waffe tubuulire mu mazima bino si byakukulumba togeze mazima wasayininga ku ki anti bwe bulimba kubanga ekintu ekyetolodde mu Buganda kyonna kyonna Ssaabasajja Kabaka taddibwamu yatayogerwako era bw'avaayo bw'ati aba asiimye aba ayogedde taddibwamu kyova ne amu lwasooka yali alowooza nti Ssaabasajja kituufu yasiimye n'agamba ku lwa Kabaka wange ettaka ntadde mu liira agenda okwetegeeza ng'omuntu afumintiriza nga Ssaabasajja Kabaka talina nakyamanyi ku bya ttaka n'olwekyo njagala okukubira gwe Omulanga muganda wange ndaba nti abantu bangi bakyayo Obwakabaka abantu banyiiva ebyaddala mwalabako wano ekyapa mu ngalo abantu ne beekyawa ne beesala obujegere ffe twakola Kabaka taddibwamu eyo twavaayo ne tulaba tugenda okulaba abantu ogenda okulaba omuyindi azze ngadduka mu Buganda Land Board nga bajja bagamba wano wa Kabaka vaawo tugenda kuwa balina ekitakataka eyo oba mmende oba wa olugira nga bagenda nga bakusalirako eyo era omwavu talina kake so kati essaawa ya leero nze kyensobola okwebaza Miss Kiggundu kwe kusalinga strong nakkiriza omanyi njagala okujjukizaamu katono oba nkuweyo kateeke katono gwandaba nti Abaganda engeri gye twayagala nnyo abantu tusembeza abantu twafuna okusoomoozebwa Abaganda twali ba mirembe era tuli ba mirembe era Abaganda be bakyasinza okusembeza abantu wano n'okukuza abantu abaana bajjanga bapakasi ne bazaalira ku ttaka nga mumusaddako wali wansi emmanga n'abeerako ne batuwasa namu era Abaganda njagala okutegeeza nti Abaganda twali bambejja n'abalangira nga tetukakaalukana twabanga n'abapakasi twabanga n'abakima amazzi n'abalima mu nnimiro nti kubanga ffe ettaka lyaffe lyalinga tetweyimirira nga libala buli kintu ettaka kya muwendo era ettaka ewaffe lyennakazadde waffe mu Buganda kwe tukukuumira abaana baffe kwe bakulira kwe tulerera abaana kwe tulima emmere kwe tuzimba amayumba gaffe ku ttaka lyaffe mu ttaka lyaffe era mwe tujja blocks ezizimba ki n'emmuli ze twazimbangako so kakati Abaganda twajja ne tufuna ekizibu waliwo abasajja abayita Abaganda ggere abantu Abaganda baali nga bondaba nga tulina ennyindo bwe ziti nga bwolaba ennyindo y'omusajja oyo baalinga Baganda nga abasajja babeera bampi nga baba n'ennyindo nnene nga butono nnyo bwe buti era nga bondaba nze mukazi Omuganda era nnenyumiriza mu Bwakabaka bwange naye twagala tufuna ekizibu waliwo Abaganda abayita Abaganda ggere abo bajjiranga ku bigere nga bajja batambula bwe baatuukanga mu ntubawo obubuddamu nabo ne bafuuka Abaganda era owulira bagamba nti nze ffe tuli Baganda ggere ne wabeerawo Abaganda wawu
bajjanga bagoma mpawu ezo enswa empawu bajjanga enswa empawu ne batuuka mu ne bagamba nti abaganda wawo neffe tuli baganda omuganda tagattiirwa omuganda tayongerewako abamuganda talina kira kimu era muntu oba muganda pure omuganda tayongerwako era ndi muganda nenyumiza Musaabasajja Kabaka songerewako sijulirirwa sikutiriza ndi muganda yetengeredde kati abantu abo batufukidde problem bwe twasembezanga era bw'osanga nga bali mu bifo bina teri muganda asobola kukola mu bifo bina muntu omu kuba abaganda baalumirirwanga abantu abaganda baafangayo nnyo eri abantu so mu ngeri emu oba endala njagala okutegeeza bannayuganda nti Amis Kigundu bwe bamala okuwandikira Ministry of Land nti basazemu ebyapa bye Amis baamuyita nga batugamba tusazemu ebyapa byo naye nga nabo bakiraba nti ebyapa weebiri bituufu okusooka byali mu mazzi bwe batugamba n'agamba ate lwaki babisazaamu Amis n'akwata ekkubo n'agenda wa n'agenda mu kooti okwekubira enduulu ng'omuntu omukenkufu oba omutegeevu njagala okutegeeza gwe munnayuganda ndaba ssemateeka w'eggwanga akawayo namba 28 oba article 28 kagamba nti buli muntu era buli munnansi kimukakatako okufuna obwenkanya mu kooti z'eggwanga oba ontegedde njogera ku article 28 akawayo namba 28 mu ssemateeka w'eggwanga ndi ku constitution y'eggwanga gye ndiko kagamba nti buli muntu oba atya kimukakatako okufuna obwenkanya mu kooti z'eggwanga Amis Kigundu ng'omutegeevu era ng'omukwenkufu era ng'afumintiriza yagenda mu kooti okwekubira enduulu nti bano baagala okusazamu ebyapa bange naye weebiri nabifunamu bulambulukufu sayini zaabwe zizino kweziri signature zaabwe kweziri bampa ebyapa byange era ettaka mbadde ntandisa odikolerako bwenti ne bwenti nina pulaani bwesti ne bwesti kooti neemuwuliriza kooti bwemuwuliriza bano badduka awabidde kabaka agambye adope kabaka mu kooti are you sure yegenda kwekubira ndulu bayawabira kooti kabaka osobola tulaga ku mpapula ze basavinga Ssaabasajja Kabaka nga bamuyita mu kooti olinako oteka ku social media tulabe kubanga ffe tulina emikono za musiginza gyamwe zonna nga musayiningako byapa Amis Kigundu are you sure olina empapula eziraga nti Amis Kigundu yawawabira Ssaabasajja Kabaka era ne bamusavinga anaayitibwa mu kooti so muleke kukuba propaganda ffe tuli beetegefu okulwanira Ssaabasajja Kabaka okugyayo bwerufu n'okumuggyako bano abantu oba boyita abalyolyomi abamwetoolodde abaagala ate omuggyako abantu abatuufu kubanga Amis Kigundu nga ye omuntu ewa Ssaabasajja Kabaka takonkona era ebifaananyi byo byonna nga alina Ssaabasajja Kabaka mubiraba omuntu akwata essimu naye kuba serefi n'omuntu bw'ati omuwanga respect kitegeeza nti aba amuyina wano kye nakubuuzizza nti Buganda erina ba Amis Kigundu bameka era singa abantu bananyigirizibwa ne banyiiga kigenda kukomawa awo enkubira Katikkiro omulanga okujjako nga Katikkiro ekintu kino alina kyakimanyiko naye ng'ali mu kkate anti Katikkiro bujja tugamba obwerufu era yabwogera aveyo alaga obwerufu kubanga Katikkiro alina right eyita Amis Kigundu ng'omwana Amis Kigundu alina right eyita Katikkiro naye Katikkiro ne walagira bulagizi nti alagidde Amis oliwa mukwate bukwasi mumwete wano kino kiggwe Katikkiro takikoze Katikkiro tavuddeyo kulaga bwerufu awo tufuniremu enkenya ntugamba maybe ayinza wa mu kateni nga alina kyakimanyiiko kwabadde mene peoples abakaaba ku Buganda Land Board Buganda Land Board yaani era ani agikulira ani agikulira yayaani Katikkiro y'omufu gwe tutunuulidde kubanga yatukubirisizza okubeera abeerufu yatukubidde omulanga tubeerebe omulembe omutebi omwerufu ayishuwa guno omulembe mwerufu ku bantu enkaba gye bakaaba olwa Buganda Land Board ku bantu enjagayaga gye bayagayaga abantu beetamiddwa tribe yaabwe ey'Obuganda abantu beegobye abantu bagenze mu masindi gye baguze bali luddawo eyo mu nsiko mu ntobazi lwakubaboola lwakubasindiikiriza nga naali ku masima asindiikirizibwa ddala tunaafuna obwerufu n'obwenkanya olaba omugagga ayina sente zirina alina ne pulezidenti w'eggwanga ettaka lyabwe ligenzeddemu enkaayana olwo nze alina jjajjange mukyalo era gw'oli bubi
era we mwandi bayadde mwebaliza Miss Kigundu era mwenna mwenna mbakubira omulango okuvaayo kwegata ku tomanyi maziga bantu ge balina nenga talina waayogerera nga ne kamera talina gyeyinza musanga yayogere ngaani tomanyi nnaku bantu gye balina abantu balina ennaku ku mitima etasobola kubavaako olw'ettaka abantu baakaaba amaziga mu bikondolo ne bijjula ne beekyawa kyova olaba tebakyawa na bitiibwa ebintu ebimu ebyakuzibwanga mu Buganda olw'okuba nti banyiivu era banyiiga tebakyajaganya nga bwe baali bajaganya ffe tukuze kabaka taddibwamu nga tavumwa naye bino ebifaananyi bye bagenda bamukiika bye bamuleetamu ebyo bebirese emberebe zikati kyova tulina okulwana olutalo okulaba nga tulwanira Ssaabasajja kabaka waffe tetwagala kabaka waffe kuyisibwa mu maaso wadde okuvoolebwa wadde okulimbikibwa mu bulimba bwonna tugenda kulwana ng'Abaganda tugenda kulwana paka kabaka tunamujjako abamwetoolodde abantu abakyamu era nkubira omukyala Betty Kamyomulanga ddala yishuwa ng'oli mukozi wa gavumenti nga gwe omukubakulira n'olaba omuntu ng'ali mu bufo bina omwami Kizito Bashir n'omulekamu ayishuwa eggwanga olitwala mu maaso b'olinnyika lwaki tomuyita Ssaabasajja Katikkiro wa Buganda otugamba obwerufu Katikkiro waffe omulungi lwaki toyita Miss Kigundu ne muva mu mawulire kubanga mwe musooka okugenda mu mawulire kubanga mwagala propaganda ate mugenda mawulire n'amawulire amakyamu agaletera omuntu okuvaayo yeewolerezeeko kubanga ono mumusiiga ekifaananyi ekibi ya Miss Kigundu baabantu bamulabire mu kifaananyi ekibi ekyokuvoola kabaka we oba ekyokulopa kabaka we bannyina we bazitandika Amisi bw'avaayo n'agenda Amisi Minister of Land mwemwi bano bamala okusaveyinga ettaka bo bennyini nga batwala ne ba surveyors ne ssente bayita 35 n'Amisi 35 Buganda Land Board bakizwa nti Amisi kituufu ebyapa abiina n'ettaka tetuddeewo naye omuyindi ayina akasente akanyooka akavuluja akakwe kabookya mu matama ke kakyagaanyi tebaagala kusesema ne bawandiikira Minister of Land tusaaba ebyapa bya Miss Kigundu bisazibwemu abange basazaamu ekitaliiwo be basazaamu yabijjawa Obuganda bwongera kwennyika nakugamba nti kasita nakugamba nti enkima gyekoma okulengejja gyekoma okwoleka obwerere bwayo enkima bulengejja bweti olengera bolozi kati Buganda Land Board erengeze gyekomye okulengejja n'okunyunyunta abantu n'okwenanula abantu kubanga abaddeyo abatayogera be basinga obungi abalina amaziga ku mitima omuntu oba n'ekyapa nga n'abala balina ekyapa nga ne Buganda Land Board erina ekyapa era buweebuka wetukubira Ssaabasajja wetukubira Katikkiro omulanga aveeyo olw'ensonga nti Obuganda busaanawo nakugamba nti embizi kasetandika okulya obwana bwayo ebeefuuse ya bulabe nnyo eriyo kennyini ebeesigadde kwerya kati embizi etandise okulya obwana bwayo kubanga bw'osanga nti Miss Kigundu yali mu Buganda Land Board ate gwe bagobaganya ate nga yagula kituufu ayina ebyapa bye ate ababimuwa baba Kizito Bashir embizi eri mu kulya bwana bwayo ebeefuuse esigadde kwerya obwana bwe bunaggwawo ng'enjala egiruma ng'etandika okwerumako ekifi kyennaku era kyennyamiza ate si kyakufumiitiriza ng'ate waliwo ensonga zino abasobola oziwumbawumba ne bazima ng'Katikkiro wa Buganda Katikkiro wa Buganda tukubira omulanga okuggyako ng'oli mu kateni nga kino ekintu okirinamu omukono era ng'olina kyokimanyiiko nga kyekikusirisizza eno ensonga nkulu nakubuuza nti mu Buganda tulina ba Miss Kigundu bameka era ensonga yonna ng'ekwata ku Buganda Katikkiro aba alina okuvaayo kubanga gwe mulimu omutongole gwakola lwaki abatavaayo n'ayita Kigundu ne wakwata mukwate bw'ati namuga nti mwana gwe jangu tannavaayo twagala aveeyo abeeko kyalambika awo ngambira nti maybe mu ngeri emu oba endala ng'alina kyakimanyiiko era nga nekigenda mu maaso akimanyiiko kubanga atugamba obwerufu mukama waffe Katikkiro wa Buganda kitaffe obwerufu wano buli luddawa ng'Amisi alina ebyapa bye mmwe kennyini mukkiriza nti ebyapa weebiri mwasooka gaba abantu nti ettaka liri mu mazzi ne mugenda mupime ne mumusaba essente n'abawa essente mwetaba saveya mmwe kennyini ne mupima milioni 35 mwayita 35 naye n'ayita 35 mmwe kennyini mwe mwalonda ba surveyors ne bapima ne mukizula nti ettaka weeriri ettaka lye mwamala kizula nti weeriri ne mugenda mu Ministry of Land basazeemu ebyapa abaffe
Katikiro waffe wa Buganda omulungi awuwenkana buli ludda wa basazaamu ki ekitaliiwo era basazaamu ekitaliiwo era yabijja wa baganda singa ndafa bali mu kulwana era kyannaku kati awo weebuuliza nti omuganda waba akuba alya muganda munne olwo wanatuuka kumulugwala oba wanatuuka kumugwere agenda mukola atya bw'aba afiira ku ggwe kyennyamiza kayiikuuzi ne walumbe gipirandira bongo awo wetulaze kubanga bw'otandika okugamba nti nno kiggundu alwanagana ennakangubi obuganda bunisigaddewo butya era bunaasigalawo butya awo tukubire omulanga eri Katikkiro wa Buganda mu ensonga mugirabanga ennafu naye ensonga nnene nakutegeeza nti amisi kiggundu mu ngeri emu oba endala yandibadde asirika naye tosobola kusirika kukwata ttakale nga tosize Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ekibi ani agenda okulwanirira Ssaabasajja Kabaka y'amisi kiggundu okumutunula zino envunza okumuggyako zino abalyolyomya bamwetoolodde wano walina okulwanira okulaga Ssaabasajja Kabaka nti munnange bwe gye bakwetooloola dda bakusiba katambala bakuwamba bakuba kalifomu naye tomanyi bali mu linnya lyo balissa abantu bakukyayo olw'obutamanya kaife gye tukola kubanga Ssaabasajja Kabaka buli kye baagala okuyisaawo bayisaawo mu linnya lye propaganda linnya lya Ssaabasajja linnya lya Ssaabasajja Kabaka propaganda n'afuuka propaganda ddala omuntu alifuna ddi obwenkanya mu nsi ye ne mu Buganda mutuzoganye kye nnakubuuziza ggwe ali eyandaba agataddatisi oyagala kuŋŋamba nti amisi kiggundu ku bbanga lyamaze mu Buganda kubanga kiggundu alibeera wa Muganda abaana n'abazzukulu ne bw'ali baavudde mu bulamu wansi alisigala Muganda tekirivaawo oyagala kuŋŋamba nti tamanyi polisidia gy'oyita mu kukozesa ttaka lya Buganda oba talikozesangako oba ku bizimbe balina tekuliiko kitudde ku ttaka lya Buganda amanyi polisidia gy'oyitamu ne protocol gw'oyitamu okufuna ettaka lya Buganda era newa Ssaabasajja Kabaka emmenga akiika era atuuka bulungi tasobola kumwegambira bimuluma kubanga ye afumamu n'akadde akogera ne Ssaabasajja Kabaka babiri 1-on-1 tasobola kumwegambira naye wanaavaayo olw'okulwanirira abalala abanyigirizibwa era nebaza amisi kiggundu obuteetiiririra okuyimya ku mazima n'owekanya bayibuli ega nti amazima gali bafuula ab'eddembe ate bayibuli emu eyogera mu Matayo 26 nti muli balabira ku bikolwa byabwe babbasiitu balabidde ku bikolwa byabwe bo basayininga ku kyapa kya amu nga gw'omu ali ku disitulikiti n'omuwa omukono gw'omu mu basaveya akulira basaveyazi mu the all country eyagenda ku basaveyazi nosaveya nokkiriza nti ettaka lya amu weeriri gw'omu atula ku disitulikiti Nakaseke gw'omu ali mu landizi munnaffe gwe oli wanjawulo oli wa papo oba oli wa Kakobe wasomera mu ggulu oba naffe tugende tusomereyo okujjako nga waliwo ekitali kitubufu kyenkugamba nti nga waliwo omuntu akyerimbiseemu ow'enjawulo mu ngeri emu oba endala Babbashiri abali emabega bw'ati kubanga ettaka lya amu omuyindi waali asasula obuwumbi n'obuwumbi ye alirwedde ayagala ettaka eryo era y'omu abatadde ku bunkenke y'omu abatwala mu Ministry of Land ndi musazeemu ebyapa owulira muganda wange so nze nandirowoozezza nti tuleme kukunama nnyo Abaganda bw'osanga ensonga za Buganda nga ziri ku amisi kiggundu omwana ow'enkima muzzukulu wa Mugema tuba tukunamye ne tubale mu kukunama ne tukongojja katulekeraawo okukunama tulekeraawo okukongojja ekyo nandisabye nze nsiibudde mbagamba ekigambo kimu jangu kusula motozi ogule emmotoka ekyoto kyo jangu ogule emmotoka ku kibanja mpola sula motozi kitanga kibe kusala malodi wano opposite n'amafuta gabayita African Oil waliwo n'ekizimbe kipya kalina osobola okutuukawo leeta emmotoka ekusumbuwa kusula motozi ffe tukuyambe jangu kusula motozi ofune emmotoka ekyoto kyo sula motozi tukule emmotoka ku kibanja mpola sula motozi tugule emmotoka empya n'enkadde oyina emmotoka bakanga oyagala kugitunda gwe tukubire bukubizi simu ita ku 0701879187 direct obera mu office za Swa Motors tugambe nti bannange nze sente muziretere waka naye muno n'emmotoka yino tugenda kujja straight lwakuba tulina wano yasawa Dubai yanga biloni ya Kamoga ye yali awo mufu ajja kujja naye sente ajja kuzikuwa mu bulambalamba otakubanja otamanyi byanja Dubai yamusa nakkiriza n'atuuza niye Uganda naye nga njikujjukisa kigambo kimu tuli ku Swa Motors tulina abagaggaba abeera Swa nyine ne chairman abalaba kisaati bano babukanya babolozi babolo yenge naye nga babeerawo osobola omuyitamu n'omugamba munnange ndabeewo akamotoka gwe muganda wange abasama mwayingidde temutawaana
ekyawula so moto zikubondi endala zonna wantapangisawo wawe yensonga tutunda motoka namu tulinawo muzungu Dalumati ye kasa tugule motoka ngaagikwata kabaka bwete ngaagikwatamu tumala kwe kasate ne motoka namu tujiguza omuntu tumwesiga kubanga wano waffe tugenda kuvaawo tulinawo tenimina tabera George takuzaako ngalo ziba 10 waliwo muvuka amuyita mumpi yekka yasinga okutegeerawo jangu obuuze mumpi nkugambe ekigambo kimu jankusula motozi ogule motoka ekibanja mpola osobola osasula lumu osobola osasula ku kibanja mpola osobola tugaba nangenzo omwezi bampa sente weziti naye bweziti muzikwata fanga oguze ku motoka ago muzimu gw'obwave wammwe mulekerawo okweyazika abakazi mweteke mu class oza basama oyagala kweteka basama ogenda ku boda agenda kuwa kasanvu kuba akimanyi boda yekulese agigamba nogiga nti oyo mulindi omuzeeyo n'enki omuze mutandika okwetega ebe mupangisa motoka sana zopangisamu motoka ojja kusula moto zinosaswako ne bakuwa motoka nga iyo nomalayo mpola gwe muganda wange jankusula motozi wale motoka za business tulinawo magulu 10 tulinawo pickups buli kika kya motoka kyomanyi super customers zakomyewo usula moto ziyeka yezina kubanga ezo twazikudde lumu abate bazina abagale motoka za tuwa toyagala kola business jankusula motozi abana abawala mbagamba akantu kamu njagala ogatedda tisizino kateke kano katwale ngagwe chaliwa ngo bamuganda wango batanjagala obonjagala osobola okera kumacha n'ogula akamotoka ko obaka lawumu obaka vitizo obaka nna akamotoka kano obukanga ka golf ngako motoka wabakazi nokakolera mu business yo akamotoka ko osobola okagula nokateka mu engoye z'abaana nokateka mu esati z'abasajja b'empale nga botuka yo balinga ogula buutu okola weyagala okolera mu class tewali muntu asobola kugula mpale nga agiguze mu motoka nakugula layisi oba tuna masepicha y'amasuwani gatundire mu class mtajamanya kyo kyengula kiri original abasajja tembagambe kigambo kimbogula akamotoka ko wane kusula motozo so okakolanga uba botuka ku mulimu no parkinga ngato omwana akongerayo mu uba ogenda okunyanga kagoza emitwalo mwenda ku 10 ezo nanno nkwadde magezi gabuwa so weyongere mukumanya wekume ne mukutegeera okuyiga tekukoma eyo teke njikuwadde osobola kujja kusula motozo n'ogula akamotoka ko ali n'okafula business nyongere bagamba nti Bugweriyo Estate bagula ettaka itali konkayana ate bakuguza ettaka eitali konkayana genda mu Bugweriyo Estate ogula ettaka itali konkayana oba bakuguza ettaka nga tekuli nkayana Bugweriyo Estate batangibwa wali enajjana nkumbi awo opposite club ya Nyondo we wali office zaabwe oba osobola okuyita ku 0705035267 njiddamu 0705035267 direct wabera mu office za Bugweriyo Estate bagula ettaka itali konkayana ate nabo bakuguza ettaka nga tekuli nkayana genda ogula ettaka itali konkayana osobola okugula ettaka Bugwe nesigala nga emono talinga ettaka lyo okulaba nti libeerako ebintu ebirikulakulanya bwogwe ettaka tosirika busitoyirekawo fa gwe ttaka otekeko ekintu kyonna oba kapakingi oba kawosh oba obalimireko ebimuli oba otekeko abantu naye nga ettaka lyo liri active ate likuwayo ku kasente nga ate balirikuuma balirabirira togwa ttaka muganda ng'osirike busirisa abantu bangi mugwa ettaka ne mudayo ebweru ogenda okudda nga balitunda emirundi 8 nga togenda mu kooti kuwoza genda mu Bugweriyo Estate ogwa ettaka italiiko nkayana njogera okugamba gwe muganda nga omulala ndaba genda ku Am Shopping Mall next Gwanju abasubuzi mwenna baagala okusula genda ku Am Shopping Mall eyo next Gwanju bati kudde buli kika kya lugoye gwabadde agende Canada Dubai rudda wambu ogenda China next Gwanju eri ku Am Shopping Mall totawana kwata tiketi ya nyonyoli nnye ebbeeyi bakoze discount Joy Star Fashions ali ku Am Shopping Mall Jordan mumanyi bulungi Jordan wa design ali ku Am Shopping olaba Jordan adda ku Am Shopping Mall bwegamba nti next Gwanju stop Am Shopping Mall Jordan ngazze ku Am Jordan Nalongo Bridals ali ku Am Shopping Mall kuliko Kayongo Fashions kuliko Mediste Fashions bonna bali ku Am Shopping Mall next Gwanju gwo musubuza ajja mu kibuga totawana kutambula bizimbe bikisimanyi olagawa simanyi wa bakubeko ne sente ekya Am security yagimala ku Am Shopping Mall security ya weri okula bagwo azo musubuza zo kusubula ti sente zo zibera safe byosubulo bifuna genda ku Am Shopping Mall nyongere bategeeza mu abaganda banga bazze nti Ampam Villas batunda ennyumba smart houses bogula nyumba mu Ampam Villas akagambo kenkujukiza nti ogula ennyumba eri smart houses ojja nango ezo zokka njagala okutegeeza gwe muganda tukolera abana baffe okubakolera futures ennungi tukolera abana okuwangalira mu birungi muntu ogamba nti nkolera abana bange omwana omuteeseteese otya omwana osobola mumusomesa fine naye environment gyawangalira mu ba neighbors omwana bacha abagenda omutika embuto bafaana batya
Mva mbana abatami b'embizi simanyi bantembe ya biki. Omwana muteeketeke ng'omutwala mu Ampam Villas abe ne ba neighbors nga beyebo. Ekyenjabwe kiri mu Ampam Villas mulimu international schools, mulimu international hospitals, mulimu ebisaawe byonna rugby, volleyball, whatever, mulimu supermarkets, mulimu gyms, mulimu saloons. Am shopping mall nga bwe ngamba nti eri international. Buli kintu ekirimu osobola okubeera mu amu n'omalamu emyaka 10 nga tofulumyemu naye nga buli kintu kyabulamu okifuna. Jjukira nti amasannyalaze gali standby, amazzi gali already, ate nga amu yegabala sigwe aguzeeyo. Security ya Ampam Villas siiyo. Ne bw'otamba n'oleka oluggi nga luggula emyaka 8, ennyumba y'ekuwulirira ku ssimu yo, oli London oli Dubai wavudde mu Ampam Villas tewagaddewo, obeera safe. So genda mu Ampam Villas ogule smart houses, osobola okugulayo plot ne weteekateeka oluvannyuma n'ozimba. Mulimu plots, mulimu n'amayumba. Ekyenjabwe ekiriwo nti tusiiga grey na white yekka only. So ekyenjabwe ekyali kiri mu Ampam Villas waliyo White House, waliyo house okutuula ennyonyi, ennyonyi egenda kubanga etulangako nga baganda baffe abalina bava ebweru w'eggwanga nga musula mu Ampam Villas, ennyonyi etula straight ku White House. N'olwekyo genda mu Ampam Villas ofune ennyumba y'ekyoto kyo oba ofune oteekateeka omwana wo wagenda okuwangaalira. Baganda baffe abalina abasajja abazungu, oyagala omusajja omwetaka e Uganda tomanyi wagenda kusuula, tomanyi wagenda kutuukira. Totewana mukwatu mutwale mu Ampam Villas. Ojja kwanga nze mbagamba nnyo nti Uganda esinga Bulaaya nene muwakana, naye one day one time njagala kugendako mu Ampam Villas. Kale gendayo olambule bulambuzi. Oba genda ku www.ampam villas odownloadinge olabe. Gendayo olabe bulabi nti kituufu ono mukazi kyayogerako Ampam Villas yanjawulo bweti. N'ekyo mbagamba ekigambo kimu, mwekumire mu kutegeera, mwekumire mu kumanya amazima n'okulaba ebipya ng'olaba Jennifer full figure. Mama Museveni omwabuza president omu bw'ati atatyamparana.